Mani mwenye ya zetulo yali kaze ku bya Pentagon kubanga yetu wajire tujja kizimba olulala yetu wajire sonye owayo mani ngamba bana ate sina binayogedde biri awo nasira kwogera ku bantu bana omuntu nolemwa ne bambi yazze ne makula we bambi bane bali bafaanaganye amakula ga Bugingo ne Bugingo we halenze besa ku musajja manyi mukwano nga Bugingo yavudde ere mu kanajja naggulira omukyala we onayi bali basusse bali runo ne bajja n'abakozi ba solti bonna fe babosi baffe bagenda ko dina feffenna obugiwa wambi uli bya bulange tetuvaamu batutwaleke walala bannaye ye yabalesa abatwalako naye yabaleseko tewali walala batwalako mu bimuli we yandi balesa tife tutava kati era tubeerawo ne batugamba mu bimuli tutambulawo butambuzi tutambulawo naye njagala kwebaza abakozi ba South Media mwenna mwebale kujja mwebale kugula mijoozi nalegedde ku Nakangu bino bani amugulira galubindi ne bannangu omukwano pasta yengata yameze n'ekiseera I know ali runo kyokka nalina stress ya Pentagon nema akati bali mutuwe emboozi otutuuse Katikkiro alamusa ku mugenyi we omusumba Aloese Bugingo oluuyo n'alamusa ne ku maama waliwo akamakenda baawo Bwakabaka wa Buganda nga bweredde ekitiibwa ekkanisa yongeweredde ekitiibwa naffe nga tweyongedde okubeera abooluganda Kristo Mukama ffe tusabye amiina nsanyuse nnyo okukkirizibwa okukyala Embuga olunaku olwaleero era ensonga nga nnya zituleese era zengenda okwanjula naye nzikiriza nga sinaba kwanjula ensonga ez'ennya nyanjula abantu bonna benzize nabo okusingira ddala mukyala wange Namakula Namakula ono mukyala muganda bulungi mukyala wange mwagala nnyo naye njagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno gwampadde ng'omuntu ate gwatuwadde nga family era gwatuwadde ng'ekkanisa okujja mu maaso g'Oweekitiibwa Katikkiro tweyanzizza nnyo tweyanzeege webale kusiima webale kukkiriza tujje kubanga era obuyinza bwali mu mikono gyo nze Nantaba Susan Namakula era Nantaba lya jjajja eryange ery'ekika ye Namakula era ndi mukyala muganda Nedira Lugave Akabiro Maleere bane mukube mu ngalo ndi musajja mulunzi ndi musumba nsumba bano abantu naye ndi mulunzi kakati Kabaka bwe yasiima n'osiima tujje nempitayita mu kisibo nga njagala okuleeta amakula era nenondamu ente bbiri ezibadde zisingamu ng'emu ezaala ndowooza wiiki eno endala ezokuza mu Bbiri maaso nenzireeta era nga nsaba Katikkiro waffe okkirize mukwase ente ezo ozituusize ewa Kabaka waffe asiime gabeera amakula ku mazaalibwa ge zisuuliridde kuzaala ziri bbiri naye mu zo ziri nnya nga nsaba Ssaabasajja Kabaka waffe Rono Lumwera Mutebi w'okubiri asiime anywe ku mataago mpola mpola owa ebyo nno betwagala kubazibwa ne baba South Media mwebale kugula mijoozi bana yonna gye muli eyo nammwe byonna ebitongole kino kitukakatako ffenna mwebale nnyo mwebalire ddala abakozi mwenna nabalabe bonna babadde banja bonna bazze mwebale nnyo mwebale ddala bana ennaku lyeke ne mukwalo gwe yaze Nakangubi nga ali very smart Nakangubi yeddira ki
tanamfuna kika ngali nedda seimo bane katwegala mweche simanyi gamba tomanyi naye tanafuna simu yanko ng'akyogera katanna kimanyi ate nerinyenze nange webisiru yankona muntu yenna mulala tegera bintu byonna byewuunyisa kyova nti yadde ali smart naye nga amate ku galubindi eza yero tizakozadde zimakinga n'olugoye yensonga laki nzoogeddeko zabadde alina kyatteeka okuzambala mukwano anytime is supper time I know naye ate amate kubesa yebbeeyi obuzibu bwa galubindi naye nakulabeko emmotoka ya pasita tokitowampise nakulabyeko emmotoka ya pasita ginsiigire ekifaananyi nkwesiga Lexus tejjaako na namba era eri namba lesi omwana yabaddewo nangamba ekyamazima tujja tugireka nga bannange emmotoka y'amaanyi omwana yalaba emmotoka n'agamba tugira tugireka bannange ate tulabeerabe ku mmotoka kati kunkuba kuno ekibuuzo nja kubuuza mmotoka waba wa ennyumba omwana galaba ku pentagon manya ku mmotoka pensi n'ogireka bannaye tuli kati nno tuli wano tuli mu challenge